Bw'atyo Adonga bw'atambula ng'atagala olw'okubeera omunafu ate ng'ali mu bulumi. Okutuula n'atereera kumumalamu amaanyi era alina kukwatirira butebe buno. Tewayita ddakiika nga yeebaka wansi. Omugongo nagwo gwewetamu era buli lukya yeeyongera kufuna buvune, bw'atyo n'anafuwa. Obulamu n'essanyu ly'ekivubuka bwakomawo wa myaka 6 ekirwadde ky'okunyeenya mutwe ekikyabuzeeko eddagala bwe kyamukwata. Omwaka ogwaddirira ng'amaze okufuna ekirwadde kino, maama we yamwambulira n'adduka mu disitulikiti endala. Their mother is far from here. They are at Kirugum, a place called where? Akwang sub-county. Can she ever visit her child? No. No. She is there at another husband. Bw'atyo omwana omulenzi ono bwe yasigala ku myaka 6 ne kaganda ka kalenzi ak'omwaka ogumu wamu n'ekitaabwe kumpi atabafaako. Adonga talina kyasobola kukola yadde okwenaaza. Kaganda kaakato kaakuze nako ke kamulabirira wamu n'omukyalo ono mukakkojjaawe. Eddagala eriyamba okweweza ekirwadde kino ekimutawaanya musajja wattu takyafuna. Abaali bali musombera baakuuwa anti amalwaliro gali wala. Omulenzi ono yasooka kubeera mu kayumba kano akafaanana bwe kati ne muganda we omuto Kidega okutuusa kitaabwe bwe yabasengula n'abazza wano. Mu nju eno mwe mubeera Adonga ne muganda we ow'emyaka 13. Ab'omulirwano kyokka nga beesoddeko akabanga bagamba nti taata waabwe ayinza n'okumala wiiki nga tasuzeewo. They say that the father already drinks, almost taking his time for drinking, but not caring for this young kid. Adonga talina ssuubi lya kuwasa oba kwekolerera. Ate si yekka, abavubuka bangi abalina ekirwadde kino mu bitundu bino balinga ye. Florence Nalimba, NTV Akawungeezi.